report kiba reporting ate kati nze mbyoga sagala bram era General Salim Hussein akola report ya najiwereza mukulu we namugamba omwana ntumukola ki ngote webuzamu lwaki President Museveni alonda babuchamani sako sirike ngambe tewebuzamu lwaki President Museveni alonda bafuru figure report ezibakolebwako kati leka nkubuli anti report yali etya ndi ai furu figure bisere byali next to Kyagulanyi Tuvuba tumepangira yako mbata waleta people power. Tukidanga mna kyogera. Yali next to Kyagulanyi. Full figure. Kakuli abantu abazimba people power. Full figure. Abaji kubira omudomo. Bajjo. Tuwepankirangako. Twagerako ne gula abasirikale ne bagubaka ku full figure. Nga tukyali mu people power. Ati binjogera buza naga yaliyo. Buza kali faga naga. Full figure bamuwambako nagenda mu baraki so baba mutusako gwa bulisa manyi kubanga yakoma wa onyera wetwasula kati njogera mazima ati kakati ate njogera mazima ate full figure taliyo era Kyagulanyi tukubira simu twatonya campaign za mwana wa ggulu full figure bamulitusako gwa bulisa manyi abasirika tuwakana bamutuwambako ne bamutwala mu baraki ne bakola ebyamama ne taata kati mbadde nkugamba abantu botalina kuzanyirako kati bawa President Museveni full figure abadde key factor of people power ne bamugamba Buchaman yali vice wa Kyagulanyi kyembadde ko ati President Museveni alwanyisa Kyagulanyi ng'omuntu so takola bintu bitereza ggwanga bamugamba nti kadima omuntu yalema President Museveni yali nubiyaniri singa naye yamutwala dda Babi Kyagulanyi singa naye yamutwala dda Lewis Lubongoya singa naye yamutwala dda yamuzaayo ampula bulungi yakugamba ndi kasaba mugamba nti ono yategeerera Kyagulanyi tasobola kwebaka paka nga takoze eki kati bamugamba abayimbi bano bwe bagata ennyimba ne bakola revolution songs ne bagenda ne batambuza message Bobi Wine akumaze President Museveni si musiru kumanya nti Kenzo teyasoma nti muwadde bwa advisor tamuwa bwa advisor akola ebintu ebyo omukyaya mu bantu kwa President Museveni akimanyi bwomukolera abantu bakukyawa mpuliriza kati bwe yakyo mpakanya kubanga kukyawa bwe kutubuka mpuliriza kati Kenzo nkyogedde ku radio kuno mu myaka 5 yagenda okuba omuyimbi asinga obwavu kuba Kenzo mpuliriza likanjogere mu makinga ennaku z'omwezi leero 25 mu makinga ennaku 25 ogw'omunaana mubale emyaka 5 228 nga 25 ogw'omu 228 Kenzo bw'atali bamukomera ali bamwavu kubanga ne ssente baakabaweeza sako batandise ozinoonyerezaako Kenzo musibe Kenzo muwambe munnaffe era mumusabire etagesaala zammwe nedda Kenzo ali mukomera waliwo ebintu byakola ate olumu ne simunenya nti abakuvaayo n'agaana okuweereza Lucifer bwe yayingiramu bandimutendeko nti ssente za sako zaabula kuba sako zisibya twakoze sako ya Asras era mu abantu abali Asras temubba ministry yatusindikidde cooperative mu group yaffe ebyo tugenda mu komera kadime tuli bababbi nanga lwaki tubate sente za anje kati Kenzo sente z'abayimbi bazigaba bubi ne bamukolako report nti sente zigoberedde mateeka ga sako kuba sako ziba n'amateeka cooperative ziba n'amateeka ekyokubiri Museveni yamanya nti omwana bwe muleka ne simusembeza Kenzo yayinza okuba replacement ya Bobi Wine kuba Bobi Wine agenda kuva mu byobufuzi mu myaka 5 agenda kuliwumula bw'ataba president tagenda kuddamu kuba president wa NUP constitution bw'egamba kati Kenzo yandibadde abantu babiri abannumye yandibadde Mpuuga yandibadde Kenzo oba Alien Skin Kenzo Mpuuga oba Alien Skin abantu badisobola kuba replacement ya Kyagulanyi kati Museveni abala nagamba mu kibaita politics tozanyisa nga president Museveni kati mu bulamu bwo bonna Museveni mwagale mugani mugezi mu politics kati n'amanya nti Bobi Wine ekisajja kigenda kuggwako kanzite Kenzo kanzite Alien Skin kanzite Mpuuga ekyamugobya si $5,000,000 kinene nnyo okusinga $5,000,000 bannayuganda kibatamanyi kiki sijja kyogera ate lwaki anti boto bonjebisa ekyagobya Mpuuga kemuli kimanya muligamba nti Kyagulanyi agumidde ebizibu kakati President Museveni okuwa Kenzo akuwa bwa advisor nga bakuwa $7,000,000 kitundu ali ku Kingdom House n'akuttira fan base kugambya abazungu balaba President Museveni nga dikita kati Kenzo bagenda muteekako ne bani travel ban muzirinde mpuliza kadi matoseka professor nzejogera Kenzo mu myaka 5 bagamuteekako travel ban Kenzo bwagize bwagudde mu bannayuganda Kenzo tasobola kufuna Museveni tasobola kuwa sente kubanga njagala weebuuzemu kadima ekintu kimu kyogamba Kenzo asinga mama mbabazi amanyi iya mama super minister solo mo Kenzo asinga Kayihura ni kulaga bannayuganda kuti Kenzo asinga Kayihura
Kenzo asinga omugezi eri akategaya. Kenzo asinga Kiduma kuye yafudde nga mwavu Kiduma kubuya yali kanto nejjeno ate nga minisita. Kakati omuntu ayogera mu lumbe lwa Tambale bimbega bya Museveni bimmanyira. Oba Kenzo asinga omugezi Tambale mirundi asavize President Museveni okumala emyaka 14 ne yeetika government ya President Museveni yafudde akolima. Lwaki abayimbi temuyigira ku nsuubiza abana abantu abali mu government? Mpulisa bulungi Kenya gwamba Kadima. Mwa abatayiga nkuwadde example. Kenzo asinga Tambale mirundi. Lwaki omuntu bwafuna akantu mumuwulira? Si kantu. Ekituluma nti Kenzo mwana wa ghetto alinga ali ni womulama. Nze bwensanga ali ni mutwala nga muganda wange. Bwensanga Kenzo mutwala nga muganda wange. Kati bwatuvaamu nakola ekikyamu nga tumulabudde. Tumunyigira nnyo okusinga ne Museveni. Olaba Kenzo yabalidde mu lukwe. Kuba kutuli amulukwe. Baba muwaga. Kubanga Kenzo abadde imbasiye mu ng'omwa milioni 2 nze Kenzo namumbadde nga mpangisa obukadde 2. Ku Uganda Museum ekitoni yansayidanga nga asaba milioni 10 ku 8. Kukwata milioni 4 week. Nti yese future okusinga eri yagenze. Nti wano Kenzo wadde asobola okufuna obukadde bwa 5 mu mwezi. Nga tamanyi minister. Baba minister bafuna milioni 5. Nga ate abantu bamwagala. Kubanga abadde eddoboozi lyaffe Kenzo yakula tumulaba twakula naye. Ne bakuwa minister toto. Sibusobola babu mpadde buza Balamu. Bampo wa commissioner. Nonya Balamu omugambe Museveni yanneesi bakampo bwa RDC. Ampo wa commissioner. Nze tali Museveni mutugera yali akola naye nganzi na gadi. Lwaki? Kubanga sura kulya mu bantu lukwe. Kubanga bwakubwa minister ampuliriza. Nsikale kankujonyere Kadima. Minister wa Museveni talina makulu. Museveni ye minister. Kali kankubuuze. Kyogamba Kenzo Buchamani fulufiga basanga Museveni mu advise. Akikola intentionally kukyaya abantu nti oli advisor we. Bad advisor talina omwala ba Museveni wayagalira. Bad advisor banonya Museveni nga abasobozi bakabande banonya Museveni. Bad advisor banonya Museveni nga gwa bawulira ku radio bononya Museveni. Museveni takuwa kifono gambo osobola omulaba. Naye kati akola bwati amala okuttira mu public ompulira na amala okutta erinnya no mu public neli nakugoba. Nkwada example that is nonsense. Muzayi Jaberi bidandisali. Walaba kiripo ng'omwana agamba Museveni yamugamba is the next Muchu. Nakuba nakala ngoto inake wekoledde nga bidandisali amanyiye president yakola ki. Museveni yeefulira bidandisali. Museveni yeefulira mama Mbabazi. Besi gyokujja kuvuganya Museveni yamwefulira mulimba Museveni ayinaka akakodyo. Wani yeefula anti akwagala Kadima. Kastamala okutte obuwagizi mu bantu. Mugera kulaba ekigendo tuka ku Kenzo. Tujja kiraba katulinde. Tustafu tubyogedde bera tumulabudde. Kakati kankuba lwaki abantu banna Uganda temuyigira mu nsobiza. Kyogamba Museveni asobola kwagala Kenzo okusinga bidandisali. Muzeyi gwe yalimba entebe. Gwe amama Mbabazi yaliko mu government ya Museveni nga kyasala Museveni taddamu. Niyo laba yeefulira musajja wajwanja amama Mbabazi yasakira Museveni obuyambi mu nsibo. Empera na yakahinde otafire ne Mbabazi wevo manyiwo. Museveni yabamanyi olunaku lumu nga Mbabazi mugezi nnyo okusinga Jeno Otafire. Omulwa ki Jeno Otafire tayagala government eno. Nawite jagala. He feels betrayed. Tutude akola lwannaku. Tutude ku Kenzo. Kenzo. Bano ino kubira mugundu. Road mayor uno yabadde agakogera n'abantu. Road mayor tugenda mufuna. Ekifo kya Kenzo kino lwaki mwate? Nedda. Mushirabanga ekibi. Si kibi. Mwana mutu mpuliriza kariya ye afunye ekifo omukyala minister azimba obulamu nga bwandyagadde naye bajja okuzimba obulamu naye mwene mukirabanga sakirirego. Kakati ffe tetufuna na Kenzo kifo kyeyafunye. Lwaki bannayuganda Kadima kankuyigirize abantu basobola kuvuma nga tebakwagala. Nze banvuma nnyo nga nvudde mu nupu nentegera nti abantu bano bakola ki. Kati Kenzo ffe tumulabamu ng'omuntu alina future. Ne bamuwe ebyoya by'enswa naye n'asalawo okubitwala. Amazima ga Katonda mu ggulu ekifo kya Kenzo tekirina makulu. Bamutidde butizi linnya. Advisor afuna sente mmeka? Ongambe milioni 7. 7 kitundu. Kenzo batasobola zifuna mu bifulo. Simanyi bazifuna simanyi size accountant we. Kenzo batasobola kufuna milioni 7. Kiri mu music butumwa. Advisor talina makulu. Advisor tasobola kujja kwa traffic. Advisor talina order. Ekifo kya advisor lwaki Museveni yakiteekawo bantu be bakadde kadira ba Professor Gilbert mu Kenya. Soko sirike Ameri yakyambadde Bakiduma kubuya akiteekawo omuntu we abadde asavinga government asigale nga afunayo obusente. Nene sola kudira future ya mwana muto Kenzo n'ogita botyo. Singa Museveni abadde ayagala okuwa Kenzo yandigabe katimba wadde corporate abayimbi mwenna. Kenzo n'omuwa advisor nga toterezeza system oba tomuwadde. Nti Kenzo yandibadde agamba mu kifo ky'okumpa obwa advisor kale tuwe mu corporate ng'abayimbi kubanga parliament ya Museveni. Museveni ye constitution kyatayagala tekiyitawo. Ngabo yabadde atuukira Museveni yandimugabe Museveni omanyi obwokola president ffe tuwe corporate kitumala. Ensi yonna twandibadde tukubira Kenzo engulu. Yani tuwe sente sako ezitegereka abayimbi tuzibawule bakole business.
tukolere cooperative kyusa embeera z'abayimbi ne kakati yamwadde akadivaiza tukatambuliddeko omwezi mulamba kitugera kyetuliko naye nga tekirina makulu kyagamba adivaiza bamwalidika gwatagalaba ngaluwa andi lwaki sigalaba naye tompadde dakiika zimala gwe Megatron emezi badde mu 18